tulimu. Ogenda kuwandika Joshua chapter 9 from verse 1 to verse 7 to verse 27. Ogenda kuwandika Exodus chapter 7. Eno ye solution. Wano waliwo embeera eno gye tugenda okusomako gye tulimu. Solution tugenda jijja wano. Tugenda jijja mu byawandiikibwa bino. Mu Exodus chapter 7 verse 1 to 4. Oba verse 1 to 2. Tugenda kusomako ennyiriri ntono. Then ojja kugenda mu Mark chapter 3 verse 27. Nebyawandiikibwa ebirala byonna ebinaatwekoonako bingi kubanga ndi mu mafuta ga kusomesa. Ebyokulabirako tulina kuba na bingi nnyo ate saagala njogere bwogezi kino tuleme kuleka nga tetugenze mu solution. Ebyawandiikibwa bino yes Amanda kyekyo. Wulira ebintu bino bye tugenda okugendamu biri spiritual. Biri spiritual kubanga waliwo ebintu Museveni byatukwatiddemu bye yatukola nga biri spiritual. Naffe tulina okuyingira mu nsi ey'omwoyo tuggyeyo ebintu bino. Museveni ensonga z'abannakibiina kya National Unity Platform azikutte mu ngeri ya kubalaata bubalaasi. Bannakibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okumuteekako akazito baali basuubira nti agenda kuyimbula abantu baabwe Bazza Awamba. Baali bamusuubira okulaba nti aleeta abo abaana be yateeka mu makomero ewatali musango nti babatta kubanga akimanyi bulungi nti bavunaanibwa kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe musango omukulu ogubavunaanisa. Weewaawo nga ye akulaga nti abavunaana gya butujju era ensonga lwaki baasalawo okubawozesezanga mu makooti ag'amagye. Abaana abo tebalina musango ne Museveni akimanyi bulungi. Bannakibiina ki National Unity Platform oluvannyuma lw'okumuteekako akazito balowooza nti osanga anaabaamu ensonyi n'ayimbula abaana abo. Wabula okubalaga nti ate ye bye boogera tebimulya. Ataddewo embeera ey'okwongera okubatiisatiisa. Ataddewo embeera ey'okuddamu okuwamba. Be yawamba tannaba kubayimbula. Ne gye buli eno paalamenti beekandagga bali ku ludda oluvuganya gavumenti tebakyatuula mu ntuula za paalamenti nga babanja bannayuganda abo basooke baddizibwe famire zaabwe n'oluvannyuma bano ababaka ba opposition balyoke baddeyo mu paalamenti. Baali balowooza nti Museveni anaawulira ensonga ezo n'aziteeka mu nkola era n'alagira basajja be abaawamba abo abaana babate baddeyo mu famire zaabwe. Wabula Museveni ebyo byonna tebyamuyigula ttama. W'owulirira bino ng'azzeemu okutowa order baddemu bawambye bannayuganda abalala abasinga ku abo be yakawamba. Be yawamba tannabatta, azzeemu kuwamba abalala. Ekigendererwa kya Museveni okuwamba bannayuganda kigendererwa ki? Buli muntu kye yeebuuza. Beebuuza nti omusajja atawuliriza, omusajja atalinaamu kisa, omusajja atalinaamu nsonyi, lwaki ababaka nga beekandagga ne bava ne mu paalamenti ate lwaki oba okyaddamu okuwamba abannayuganda abatalina musango? Ebigendererwa bya Museveni okuwamba bannayuganda buli muntu abadde akyabyebuuza. Biibino owuliriza. Museveni byateeseza ebyokuwamba abaana nti agenda kuddamu awamba abaana mu bungi mu ntiisa tubitambuze abaana abate. Naye abaana bano agenda abamu kubata abalala agenda bagata ku baali babuledda abafulumya ebweru w'eggwanga abaliisa abanywesa abalabirire oluvannyuma abakomyewo nga atwokesa nga bwe tutokomoka omugambo ng'ate abaana bagenda bweru. Nabyogera mu vidiyo ya 18 omwezi guno n'21 omwezi guno. Batandise okukwata abaana. Leero ndabyeko Geno Gaddafi ne mukubira nenjogera naye nenjogera ne bafoot soldiers ab'enjawulo ku ground ne mbabuulira ekiriwo. 1 abaana abamu ku be bakwata waliwo abakimanyi newankubadde abamu tebakimanyi okukola ensasagge kubanga baagala bitambule enkya batwokese. Bakutte abaana ne babatwala mu kooti ne babagamba bakkirize omusango babate ku kakalu ka $55 egya Uganda. $55 egya Uganda okuta omuntu ku kakalu ka kooti nga babaguddeko emisango mbu babasanze batudde mu guruupu, simanyi mbu nga balina ebijambiya, simanyi mbu nga balina emitayimbwa. Abaana ne bekkiriza ne babata ku kakalu ka $55. Abaana bano abalala abasigalayo waliwo kye bamanyi.
naye baagala tubitambuze tubyogere tukole tutya enkya batuokese. Era leero nfunye chance ne njogerako ne General Gaddafi nampa side ye nange ne mubuulira ne mbagamba bagoberere ekintu ekyo n'obwegendereza awo Museveni waali awo wayagala otutwala. So security alert zaffe wano ze tuleeta ziba ku mulamwa first hand information kubanga ffe tulina ebyuma ebisobola okumalayo eggwanga lyonna border to border. Bakuta abaana Mukamwokya, Kireka, Kawempe, Kyengera, Nateete ne ghetto zonna okwetoloola Kampala bayoola abaana okubatwala. Abamu bambi babatwala nga tebalina kye bamanyi naye abamu ku bo balina kye bamanyi. Museveni ayagala kutaanya kiri ekyawangadya nti gavumenti teabducting abantu wabula ekola arrest nti abatwala ne muggwamu ekikangabwa n'abatwala mu kkooti enkya ne babata. So okujjawo kiri ekya abduction era nga bwe nabagamba genda mu vidiyo ya 18 n'eya 21. Naye newankubadde ng'ebyo byonna weebiri, Museveni, Nabbanja, Poliisi, SFC, ISO, Ssemwanyi ne Paramenti bino ebintu mu bijje mu UPDF tebiriimu. Naye bano abalala bemmenye twagala baana baffe abaabula. Ekintu ky'abaana abaabula kyabatuddemu kye bali mu kwagala okutereeza ebyo bye mulaba bakola bagala kutereeza. Bannange bannayuganda muveeyo tulwanirira abaana baffe. Mbeegayidde bamaama muveeyo waakiro bakweyambula tweyambule. Mbeegayiridde muveeyo baggeto youth bannaye abaana ba foot soldiers bannange muveeyo tulwane tulabe nga Museveni tumwekiika. Ebirala byonna bigenda okukolebwa naye nga ne bino tubikola kubanga n'ebirala bikolebwa n'ebirala bigenda kukolebwa naye temubawa chance kulowoozaayo kintu kirala. Museveni, Nabbanja, Poliisi, SFC, ISO, Ssemwanyi, Paramenti twagala baana baffe. Ensonga z'obusiraamu nabagambye ensonga z'obusiraamu zigenda kuggwa nga bagenze wa Museveni. Mwawulidde bawandiikidde Museveni. Omusiraamu yavuddeyo n'agamba yalina biliyoni 19 agenda kusasula abanja ye bamuwe ekyapa ky'emijeera n'omuzikiti gw'e Nakasero bamuwe ebyapa byawo. Nabagambye ntya baleese dunamis mu basiraamu basobole okubaako nekye babasuuza. Kati oyo omusajja oyo gwe bagamba mbuno yagula simanyi mbu essembabule nnyenda mubalitira profayiro y'enkya essente zonna zakozesa za muhoozi. Buli ssente yonna gyakozesa buli kyabugagga kyalina kyonna kya muhoozi alina ne woteeri byonna njabbe baleetera enkya kuba mbadde sirina budde leero njagala concentratinga ku ndagaano zino ze tugenda okumenya. Ebisigadde njabbe baleetera enkya. Bamaliriza badduse wa Museveni mbu bamuwandiikidde era Museveni agenda basinkana batabaganya naye waliwo wano gyalina obuwumbi bwe 19. Oyo musiraamu akola mulimu ki? Okubanga alina kati biliyoni 19 plus. Abasiraamu nga mwataddewo 1 temukkiriza omuntu yenna obbasasulira. Mukole bwe muti omuntu yenna alina kyabanja obusiraamu akyogera atubulira essente z'abanja abasiraamu. Tusolovinge problemu y'obusiraamu once and for all. Ani gundi Sheikh Chiti yagambye naye bannange tetuswala mumwira tomuswala. Pastor Wira ajje kakati atatandika okutabaganya abayisiraamu bannange Allah tumukoze eki. George ajje mu nsonga z'abamasheki. Fe abaagaliza Uganda emirembe n'obuyisiraamu ababaagaliza emirembe katuyingire mu nsonga zino.
anti amasheke bali mu kubibba. Kakati ffe tubisolovinge. One, buli muntu yenna abanja obuyisiraamu aveeyo atubuulire. Tetwagala tumale okumaliriza wa biliyoni 19 ate wanveeyo omulala. Buli muntu alina ekintu kyabanja obuyisiraamu akyogere tubalansinge tuteeke wali. Buli muyisiraamu aleete muda ku muda. Wali ekibuli tuziwa b'ekibuli. Kibuli eteekewo muda ku muda. Olunaku olu obeezi kale wiiki muda ku muda tuziteeka kibuli. Okimanyi nti obusiraamu busobola okufuna essente ezisinga bajeti ya Uganda.